السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي، والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم. amatenda amalungi amajjuvu nga Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde obulamu n'obuwangazi. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi byenkuyanja byatukolera. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abukeesezza nga tuli mu bitonde ebiramu. Tumusaba buwungeeze nga tukyali ku busiraamu obwannamaddala. Ateekeddwa okubeera nga atenderezebwa n'amatenda amajjuvu, kuba kitukakatako okubeera nga tumutendereza, okubeera nga tumusinza, okubeera nga tumwawula, okubeera nga gwe tusaba otuyamba, okubeera nga gwe twesigamira, okubeera nga gwe tutegeeza ensonga zaffe biidhinillah. Nga yatuga nti duuni astajibu lakum, munsabe nja kubaanukula, nja kubawa kye mwagala. Naye abantu balekawo Allah ne bagenda ne basaba ebitali Allah. Kale musaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gye tukolako, atusonyiwe bye tusobyanga abatonde. Musaba okusaasira n'emembe kwekitibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yawaayo obulamu bwe, yawaayo ebiseera, yawaayo emaali ye okulanga obusiraamu olwaliro bwetutuukako. Ngera bwe yakola nga abaamukulembera baakola nga Allah baatunyuzaako naga nti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Allah teyabatuma, Allah teyamutuma okujjako okubeera nga bakkiriza Allah, nga azze okusomesa abantu ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, okubeera nga bategeeza ku tawhidi. Omubaka yawaayo obulamu bwe, yasengulwa n'ava mu kibuga Makka n'asengukibwa oba n'awaŋŋangusibwa mu kibuga Madiina. Yakubwako amayinja, yasuulibwako ebyenda by'eŋŋamiya, naye ng'ebyo byonna ng'agumiikiriza okulanga gwe olwaliro obusiraamu bweweeyagaliramu bw'olabanga obutalina mugaso, Allah n'abeera ng'amusobozesezza okugumiikiriza embeera yonna, olwaliro n'obeera ng'oweyagalira mu busiraamu. Bintu bingi byeyafiirwa, bingi ebyamutuusibwako, naye teyagwamu maanyi. N'olwaliro abasiraamu bangi bwe tufuna emisuiba gyonna, mwana wattu obusiraamu tubulekawo, mwana wattu twerabira Allah ne tusaba ebitonde ebitali Allah, ne byerabira nti olunaku lugenda kukya Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abavunaana. Kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azze okusaasira n'emembe kwekitibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa baddu ba Allah ne bazaana ba Allah abalungi, nkuutya omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah, okubeera nga twetegekera olunaku lwe tugenda okusisinkana Allahu Rabbuna, Allah omulezi waffe, tubeere nga tuyimirira mu maaso ge, abeere nga atuvunaana, abeere nga atubanja, abeere nga atusasula mu mbeera yonna. Nabwe kityo mpaka kyaga nti fatazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa, bannange mwesibirire entanda, nga n'entanda esinga okuba ennungi ey'okutya Allah. Kam talaku min jannati wa uyun, bameka Allah bajjuludde abaleseewo ennimiro z'obugagga, abaleseewo ebizimbe, abaleseewo amayumba, abaleseewo ebyobugagga n'ebyobugagga, n'olwaliro nga bali mu ttaka. Allah yabamazisa ettaka. Abaali abagagga abakusinga, abaali ab'amaanyi abakusinga, abawanvu abakusinga, abanene abakusinga, abalungi abakusinga, naye bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabakoowoola ebbanga lye baakamala mu ttaka eryo liyitirivu. Naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala akyakwazisa ekyengera eky'obulamu, tereeza biwasobya ku mirimu gye emirungi yongerako, kubanga olunaku lugenda kukya ku makya obeere ng'osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye oba nga teweebuulidde nakyo awamu n'ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugaa nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yatonda okufa n'obulamu liyabluwakum, okubeera nga abagezesa ayyukum ahsanu amala, okubeera nga mwana wattu
abantu abo bafunamu ekyokuyiga. Nabwe kityo inshallah mbakubiriza mbakusibira okubeera nga twesibirira entanda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tutuuka mu maaso ge nga tukola ki nga tutuuka mu maaso ga Allah nga mwana wattu tuli butereevu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhinillah omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kubeera nga twejjukanya ku hadithi nga bwe kiri bwe lunaku lwaffe luno tubeera nga twejjukanya hadithi biidhinillah. Nga hadithi yaffe y'olwaleero egenda kukwatagana n'embeera gye tugenda okuwangaaliramu oba gye tugenda okutuukamu biidhinillah mu bbanga eritaliewala. Hadithi eno ngenda kusooka ngiyiseemu oluvannyuma tubeere nga tugivvuunula biidhinillah. Nga hadithi eno egamba bweti an Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعيذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الدهر أقلب الليل والنهار أخرجه بخاري ومسلم. تجدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعيذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الدهر أقلب الليل والنهار أخرجه بخاري ومسلم. تجد موقسين بيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعيذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الدهر أقلب الليل والنهار أو فإن الدهر هو الله أخرجه بخاري ومسلم. حديث يافي نجيبك الصحابة مبكى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيتوا أبو هريرة وأبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة أتجيزة ناقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بكوى الله وساسني من ببيركويه قال الله تعالى يقام بالله سبحانه وتعالى ناقم بروسنغانا حديثي ينانجري ميتي قام قال الله تعالى eyomanyanga umanya nti bagiyita hadithul qudusi bigambo bya Allah naye nga si Qur'ani songa ate yomubaka yo tebeeramu kigambo kigamba nti qala Allah ta'ala ng'ova ku kigambo ekigamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oddako message omubaka gye yali atuusa eri abantu naye buli wosinkana ekigambo nga kigamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne basirika ne bagamba nti qala Allah ta'ala yagamba Allah omanyanga bumanya nti hadithul qudusi bigambo bya Allah naye nga si Qur'an. Kati agamba Allah subhanahu wa ta'ala yu'idhini ibn Adam banyiza bannakuwaza bansunguwaza amakulu yu'idhini ibn Adam omwana Adamu anyiza Allah agambi bamunyiza abantu batabani ba Adamu. Lwaki Allah ayogedde bw'atyo nsonga ki n'agiwa yaga nti yasubbu ddahari bavuma omwaka beekulisa omwaka bajolonga omwaka Allah n'agamba wa ana ddaharu kyokka ekyewuunyisa nze mwaka biyadihi al-amru buli kiragiro kyonna kiri mu mikono gya Allah uqallibu al-layla wan-nahara Allah akyusa emisana n'ekiro nga tuyimiriddeko awo Allah subhanahu wa ta'ala agambe yu'idhini ibn Adam abaana Adamu banyiza. Lwaki tunyiza Allah? Yasubbu ddahari bavuma omwaka guno gugenda kugwako ogw'edduniya naye ogw'obusiraamu ogwaffe gwaggwako dda
ogw'obusiraamu ogwaffe Allah yagutumazaako dda, kubanga olwaleero ennaku zaffe ez'omwezi tuli mu nnaku emmeka? Tuli mu lunaku ndooza leero lumu, tuli mu nnaku 7 mu mwezi ki? Rabbil akhiri, mu mwaka ki? 2039. Ennaku z'omwezi leero mmeka? 7 omwaka 2039, omwezi ogwayita Rabbil akhiri. So nga ate guli ogw'ekikuffaaru leero ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Desemba 2017. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yu'idhini ibn Adam, banyiiza yasubbu ddahari, bavuma omwaka. Naye ng'abantu bagenda kuvuma omwaka, ojja bawulira nga beekulisa omwaka, kuliko omwaka gubadde mubi, omwaka ngufuniddemu ebizibu, guno omwaka mubi nnyo. Allah n'agamba nti wa ana ddaharu, kyokka ate ekyewuunyisa nze mwaka. Amakulu bw'ogamba omuntu nti kuliko omwaka, obeera weekulisa Allah, obanga abadde alwana ne Allah, alinga abadde amugamba nti abadde alwana ne Allah. Okumugamba nti kuliko omwaka oba omugambye direct nti kulika Allah, kubanga Allah agambye wa ana ddaharu, nze mwaka ogwo gwe mwekulisa, nze mwaka ogwo gwe muvuma. Ku lwaki? Biyadihil amuru, olw'ebiragiro byonna biri mu mikono gya Allah. Allah yalagira gwe yavuwala, gwe gaggawala, gwe funa ebizibu, gwe funa essanyu, gwe funa ennaku, gwe beera mu mbeera bweti. Byonna biri mu mukono gwa Allah. Uqallibu layla wannahara, Allah akyusa emisana n'ekiro. Kyaga nti tuuliju layla fi nnahari wa tuuliju nnahara fi llayli. Allah ayingiza ekiro mu misana. Obudde obadde bw'emisana ogenda okulanga ekiro kitandise okuyingira, nga butandise bukwata oluvaamu ne buzibira ddala. Ntegereka. Ate mu budde obubadde obw'ekiro Allah n'afulumyamu emisana. Ogenda okulaba obubadde ekiro 9, 10, 11, ogenda okulanga emmambi etandise okusala ku ggulu, ekiro ekimyufu kitandise okuvaayo, wuuyo obudde butandise okusaasaana, wuuyo enjuba evuddeyo, okkakananga obudde bukoze eki? Bukedde. Kati ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi l-khayri, biri mu mikono gye, biri mu buyinza bwe. Biyadihi l-amuru, biri mu mikono gwe, era biri mu biragiro bye. Kubanga uqallibu layla wannahara, Allah akyusa emisana n'ekiro. Kati nagaawa fi riwaayi, waliwo ate enjogera endala egamba nti la tasubbu ddahari, bannange temuvumanga omwaka. Hadithi endala egamba nti la tasubbu ddahari, temuvumanga omwaka. fa inna ddahari, mazima ddala omwaka, uqallibu layla wannahara, gukyusibwa emisana n'ekiro, naye ng'ani agukyusa? Allah. Oba riwaya endala negamba nti la tasubbu ddahari, temuvumanga omwaka. Fa inna Allaha, mazima Allah, huwa ddahari, Allah ye mwaka. Hadithi eyo akhrajahu, yafulumizibwa abamanyi ababiri, ayitibwa Bukhari wa Muslim. Hadithi eyo tuyigamu ki? Baganda bange, tugenda mu mwaka omupya nga bweri entegeera yaffe oku kalenda y'ekikufaru, nti tugenda mu mwaka omupya. Omwaka ogwo omupya teddangaawo noweekulisa, n'oyokya ebipiira, n'okuba enduulu, n'oyabya baaluuni, n'okuba ebigoma, olw'okuba weekulisa omwaka nga Allah agambye fa inna Allaha huwa ddahar, mazima Allah ye mwaka. Allah wabanga akusobozesezza n'oyingira omwaka guno omupya 2018, kiki olina okukola? Saala kabiri, weebaze Allah okubeera nga akuyisizza mu mwaka omukadde. Kiki oyinza okuzzaako? Beera ng'oba osobola okusoma ku Qur'an, waakiri essaawa 6 ezo zigenda okutuuka ng'oli mu Qur'an osoma. Abantu bagenda kuwoggana. Muganda nga buli w'onoetaba okwekya ebipiira, okuba enduulu, manya ogenda funa omusango, kubanga tolina kye weekulisa kirala okuggyako weekulisa Allah subhanahu wa ta'ala. Tokkirizibwa kwozaayoza muntu nti kuliko omwaka, kubanga oba omukulisa Allah, era oba onyiiziza Allah, era ofuna omusango mu maaso ga Allah. Kiki olina okukola? Bw'oba oyagala okumwezaayoza, mugambe Allah yeebale kuyisa mwaka mukadde. Tusaba Allah atusonyiremu bye twasobya, atusobozese ne guno omupya tuguyitemu bulungi, atuwe obulungi obugulimu, kubanga byonna biri mu mikono gya Allah.
biri mu biragiro bya Allah. Naye buli w'onoogamba omuntu kuliko omwaka, bwe nagamba nti kuliko omwaka, naawe n'oddamu naye gukulike, ogenda kuboonyezeza Allah, ogenda kufuna omusango. Wabula oliye waakwesooka n'agamba kuliko omwaka, mugamba omwaka tebagukulika. Mbadde sirwana nagwo, mbadde siyomba nagwo, wabula ngamba nti Mukama yeebale kuyisa mu mwaka mukadde. Bingi by'ofunidde mu mwaka omukadde gw'obaddemu, ebirungi ate n'ebibi. Naye ate ekyewuunyisa, abantu abasinga okujaganya bakulisa omwaka oguddako guba mubi nnyo okusinga omwaka omukadde. Allah abateekako, Allah abaleetera ebigezo bingi. So ab'ebitiibwa, ebibadde hadithi yaffe, tusaba Allah tugase nayo, atuweemu empeera enzijuvu, atuwe okubeera nga twewala okubeera mu bikujjuko eby'okujaganya, okwekulisa omwaka, atuwe okutegeera obusiraamu, atumalire ebyetaago byaffe, abalwadde mufe abawonye, abalina ebizibu bibamalire, abagayaavu mu busiraamu tusaba Allah abawe ku imaani, babeere nga bateerera ku busiraamu, asaasire bakadde baffe, abasonyiwe byabasobako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan jaza.